Matayo essula ya 8 okuva ku 14. Yesu bwe yayingira mu nnyumba ya Peetero n'alaba nnyina mukazi we ng'agalamidde alwadde omusujja. Kitegeeza nti okulwala kintu kibi. N'alina amaanyi, n'alina amagezi, n'alina obusobozi obukola bino na biri, bw'aba mulwadde biyimirira. Tutegeregana. Bw'olwala emirimu gyo girwala. Bw'olwala ebirooto byo birwala. Bw'olwala byonna by'obadde oddukanya biba birwadde. Abasajja banne abayimbi mukubeyo ku nnyimba z'abasajja. Mukubeyo ku nnyimba wadde tetuli bantu bakuwaanibwa nnyo. Ne twetaagayo abasiima naffe batusiimeeko nga babasiima ba maama. Kubanga omusajja bw'alwala era yalina okusasula rent. Omusajja bw'alwala era yalina okugula emmere ewaka. Omusajja bw'alwala era yalina okusasula fiizi z'abaana. Katonda yatutonda nga twetiisa obuvunaanyizibwa. Era tusaba n'esse kusaba abasajja abaasula obuvunaanyizibwa bukomewo mu mitwe gyammwe. Kubanga omusajja owaddala talya ssente z'abakazi. Tuli mu program emisingi. Omusajja owaddala talya ssente za mukazi. Teziwooma, tezigenda. Emmere y'omukazi, ssente z'omukazi tezina bazikubeezaawo n'owulira ng'owera. Kyobalaba nti abakazi abaagala okuwasaawasa abavubuka, obuvubuka obwo buba disappointinze nnyo. Kubanga bwe kamala okukuggyako ssente gwe maama akalabirira, shuga mami waakako, kalina okunoonyaayo, alina okunoonyaayo gwanaawa. Akalenziko gwe mukazi mukulu kalina okunoonyaayo anaakalabamu obusajja. Bwe kanaagamba ssente ziizino zivudde mu nsawo yange, genda okole enviiri. Ziizino zivudde mu nsawo yange, genda ogule essimu empya. Ziizino zivudde mu nsawo yange, genda ogule engatto. Ssente zivudde mu nsawo yange, genda okole kino. Do you understand? So genda okwekanga ng'era gwe maama eyafuna omulenzi atayagala kukola, mulina okwawukana kubanga alina byakola ebitakusanyusa. Omu yabuuza nti aleeta ki ku ttebo? Aleeta ki? Naye gwe wali omututte aleete ki? Wali omututte aleete ki? What you see is what you take. So abasajja tuteekwa okuba n'obuvunaanyizibwa. Nti ne bw'oba oli ku kitanda ng'omazeeko bbanga ki, era omukazi bw'ajja ng'akubudaabuda, ayinza okuyisaako akatambaala akanyogogo oba akookya, naye era bw'amala okukunyigaanyiga ku mutwe n'akusimulako n'akunaaza kuba ye mukyala wo mu ddwaliro gy'oli, era ng'akugamba naye nno omanyi nti yakayaweddeko. Wangi toyomba. Ate munnange, era Katonda alina engeri gy'agabiriramu ng'oli ku kitanda. Katonda alina engeri gy'agabiriramu era ng'oli wansi, kubanga aba akimanyi nti obuvunaanyizibwa bubwo. Mu puroguramu eno ey'emisingi olunaku olwaleero nsaba okitegeere nti bw'okkiriza okutwala obuvunaanyizibwa, ebinaakola Mukama abiyisawuwo. Wangi
kasita okkiriza okutwala obuvunanyizibwa ne bw'oba oli ku ndiri era Katonda sente ajja zikusanza ku ndiri nga tokola, akimanyi oli mulwadde, wajja okulabirayo owooluganda oba mukwano gwo oba ani, ajje nga tazze kulaba bulabi ng'aleeseyo ka miliyoni oba 2. Era bw'obanga olambula omulwadde fuba obeerengamu n'akasente